Mbite abagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe oba audio yaffe olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bakyala n'abaami nga temulina appetite. Ebiseera ebisinga ekisenge kyammwe tekisobola kubeera kisanyufu singa omuntu tabeera n'appetite. Omukyala atalina bwagazi tasobola kufuna mazzi, omukyala atalina bwagazi tasobola kutuuka ku ntikko, omukyala atalina bwagazi toyina ngeri yonna gy'osobola kusanyusa musajja mu kitanda. Ne ku baami nno bwe guli, omwami atalina bwagazi abeera aboneka bonesi, omwami atalina bwagazi yeekaka bwekasi. Kakati tosobola kuzina mana round ku round oba luutu etegeerekeka oba n'otambula olugendo olutegeerekekako. Ekituufu kiri tolina bwagazi. Weekaka bwekasi, omukira gwekanga bwekanzi ne guyimuka, awo n'otambulawo by'otambudde bbu ne gugwa. Lwaki? Kubanga gwe ng'omuntu tolina bwagazi. Obwagazi ebintu bingi nnyo ebituleetera okubeera nga tubuluuzinga, stress, anxiety n'ebisigadde obulamu bwaffe, hormone imbalance, bingi, environment. So bingi nnyo ebireetera omuntu okubeera nga tokyalina bwagazi. Waliwo omukyala nga gw'oli eyogama nze senga bukyanga nzaalibwa nze simanyi bwe kiwulikika kubeera nti njoya omuntu okwegatta naye. Neegatta omuntu bwankwatako naye siyoya, seegomba, Igwe ekizibu ekikyo mubadde nga mumbuuza eddagala lye tulinza okukozesa. Nabalagira ku katunkumu oyo mulungi naye waliwo eddagala erijjanjaba ekizibu kyekyo. Omanyi ekintu kye bayita enkonge, omuzungu akiyita blue green algae, bo batyo bakiyita. Enkonge eno waliwo enkonge y'oku lukalu n'enkonge y'oku mazzi. Enkonge y'oku mazzi like omanyi nga bw'onaagenda ku nnyanja nga kweyazeeko ebintu bya green, like nga bw'oyisaako omukono bw'otuusenako ekintu nga kya green. Tekiba nti kirina olububi oba ki, naye ebibeera byeyazeeko okwo nga byekwatako. Tugiyita enkonge y'oku nnyanja oba enkonge y'oku mazzi. Naye waliwo n'eno enkonge endala etera okumera nga bw'olaba omanyi olubalaza nga lubadde luyikako nnyo amazzi oba ng'omuntu ayolezaawo nnyo ebintu oba biki nga wayikawo nnyo amazzi. Waliwo ekyo ekintu ekikula ku lubalaza ekibeera ekya green. Bukula nga butini ne bwezimba ne bukola ng'ekintu nga kya green. Tuyite enkonge. Eyo nno enkonge oba ojja gyetaaga. Tagimanyi abantu abasinga kaakati kye nazudde bwe mba nsomesa eddagala nja batterangako erinnya ly'oluzungu for the purpose nti bw'oba tokitegedde mu Luganda ogenda ku Google bannange temujja ne mumbuuza nti ate mu Lusoga tukiyita tutya. Simanyi nnimi, I'm not a linguistic, simanyi nnimi. So ojja kunnyamba ogende ku Google oteekemu erinnya lye mba njogedde then bakuleetera ekifaananyi. Kati ggwe oba osobola okitegeera mu lulimi lwo n'obeera nga kijja kwanguyira okutegeera era obeere nga wejjanjaba twejjanjabe. So enkonge eyo gwe omuntu atalina bwagazi ogenda gikozesa otya? Ojja kukikwata okifune. Bw'oba ng'osobola okufuna ey'oku mazzi it's okay, but nandibadde njagala nnyo n'onfunira enkonge eri wantu ewakulukuta amazzi. Yejja okunkolera kye njagala ewakulukuta amazzi nti wano wakulukutawo nnyo amazzi. Sometimes oluusi ebeera nga watonya, oluusi abantu abalina gundi zino tanka za waggulu oluusi nga tanka ebadde etonnya oba ku taapu we basena amazzi watera nnyo okumera enkonge eno oba enkonge eno. Kakati ojja ginfunira bw'oba ogikuula kiri ekintu obeera nga asise kimmaati kya green oba kye tuyita maati kyekimpozi omukeeka. Kati okisikayo bwonna oba okikandula n'okitwala n'okikaza. Ebiseera ebisinga bw'okaza akantu kano kafuuka bbulaaka naye nga tonnakakaza engeri gy'oba okisise n'ekikandula bukanduzi kamanyi okukola ettaka wansi. So ettaka lino tukiryetaaga. Bw'okifuna ky'osinga okukola okikoonerera wansi bw'oti ettaka lino ne ligenda nga livaamu lyonna. Bwe limala okuvaamu ojja kulyanikako eddagala lyaffe eryo, ojja lyanikamu omusana gumu. Eddagala ebiseera ebisinga tulyanika musana gumu. Then oliteekamu ne likala mpolampola lijja fuuka black. Ojja kuba weetaaga enkonge ng'ewerako oba weetaaga pawuda waalyo. So bw'onaamala okufuna pawuda ono ojja muteekanga ku mazzi agookyo oba ofumbako amazzi n'otabuliramu oba oteeka amazzi n'ofumba n'onywa ku makya n'olweggulo. Mukwano ogenda kufuna obwagazi, ogenda kulaba ng'okyuse. Ekisookera ddala eno enkonge erimu ebirungo eby'enjawulo. Naawe omuntu abonyaabonyezebwa okuba nti weerabiralabira mu abalina abaana abasoma ng'abaana tebakwata mu bibiina ojja kumuwa enkonge eno anyweko ku makya n'olweggulo eba emuyambako okushapeninga obwongo. Gw'alina omwana nga buli ssaawa lwala immunity system yo eri wansi oba like immunity system y'omwana eri wansi. Naawe omuntu omukulu ng'olwala gwe buli ssaawa tova mu ddwaliro. Kanti nnyo kakukwatako ssenyiga osibira mu ddwaliro, kifuba osibira mu ddwaliro. Kwegamba akatini akandibadde kawona n'okunywa amazzi, just drink water n'owona kuba ssenyiga omu tumuwa bwe mazzi n'awona naye gwe nga wa osiiba mu ddwaliro.
naawe ojja kukozesa enkonge eno ojja kulaba ng'otereeza obulamu bwo. Abakyala ebiseera ebisinga mugenda ne mugamba senga nkozeseza eddagala ly'amazzi liganye, mu butuufu ne bw'onaakozesa eddagala ly'amazzi nga tolina bwagazi tegasobola kujja. Biri ebintu oba Katonda engeri gye yadesigningamu obulamu bwaffe, it's not automatic nti oteekawo buteesi buumbu ne gajja. It's about you, ebirowoozo byo, omubiri gwo, response yo eri omuntu akutteko, obwagazi bw'olina eri ekikolwa ky'ogenda okukola, obwagazi bw'olina eri omuntu gw'oli naye. So it's not something nti nyiga tap negafuluma nti nenyiga nengajjako, nedda mukwano, it's work, mulimu. So oba olina okwefaako n'okwerabirira. Osobola okungattirako ne katunkuma oyo. Katunkuma oyo mulungi nnyo eri omukyala naawe atalina bwagazi, omufumbira ku mmere, osobola omugatta mu nvaazo oba omutekamu omunnyo n'olya, oba omulya nga temuli munnyo, kisinziira ku ngeri gy'oba osobola omulya, kuba abantu abamu muba temusobola kaakati nga tulinamu tetenkanya tumulya tutya. Mulungi enkonge eno nnungi nnyo kubanga erimu ebirungo ebyenjawulo ebisobola okuyambako gw'omuntu. Naawe omuntu alina pressure osobola tova ku ddagala kubanga tawonya, wabula nga bwekugambye nti enkonge ekuyambako okubuildinga immune system yo, kijja kuyambako n'okulwanisa ku pressure. Weba badde kusumbuka buli ssaawa erinnya buli ssaawa esse, enkonge eyo osobola okuginywa, ofumba n'onywako ku makya n'olweggulo, just ekuyambako okustabilizinga. Era oba oli ku ddagala tolivaako n'ogamba senga Faith yagambye tufune enkonge simanya tunywe, nedda mukwano, saagala ofiire bwereere ate ogenda okuddayo nga pressure ekkubye kusannyalaza ogambe nti anti ye yandagidde. Ogikozesa nga bw'omira n'eddagala lyo mpola mpola, ojja kulaba ng'ate ogenda okuddayo kupima ng'omusawo agamba nti akakati obukene natugenda bukendeezaako, ogenda kukozesanga bubiri oba obadde omira bisatu, oba ogenda kukozesanga kamu okusinziira ku ngeri gy'olimu weerabiridde bulungi, naye nga gwe ekyama kyo gwakimanyi. So twefeeko tubeere nga tutereeza ekisenge, tutereeza obulamu bwaffe, kubanga era n'omuntu ng'olina pressure tosobola kubeera na ssanyu mu kitanda. Tosobola. So tuba tulina okwetereeza, tulina okwefaako, okwerabirira, ne tusanga nga at least obulamu butambula bulungi, ebintu birikkiriya wali wonna wansi. So byebyo ebyange, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga, basharinga mukola kyatendo. Omukama abampere kye musinga okwagala, siina ngeri yonna gye nniza kubasasulamu, kubasiima, wabula nkanya bagamba thank you so much. Audio eno ba video eno gy'oba ogisanzeyo, nawe oba togisanze ku TikTok account yange, bana tulina TikTok and my TikTok handle is Senga Faith 256. You can go by no following cause wako lusu gwentekayo just for mini clips naye abawanjawulo kuwa wano. So osobola okuyitayo n'ompaka follow if you don't mind, obanga n'okugikozesa ogikozesa. Mubeere bulungi, omukama abankuumire, temujjanga okwo. Mbadde mbagamba nti video eno ba audio n'oba ogisanze wantu wonna nga togisanze ku TikTok oba YouTube, omanye bevudde ku Senga Faith 256. Jangu ku YouTube channel yo, bikule wali search engine, teekamu ekigambo Senga Faith 256, bajja kukuleetera channel eno. Subscribing obeere ng'otwegattako, obeere nga tojja kusobwa kintu kyonna kye tuba tu-uploadinze. Mubeere